nga bwe bagamba nti okwerinda si buti ebyokwerinda wano ku Lutikko e Lubaga bibadde ggulugulu nga bakkiriza beetaba mu kusinza kwa Ssekukkulu. Buli obwedda ayingira ku Lutikko asooka kwazibwa okwewala ebiyinza okugwawo. Okusaba okukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ly'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga kutandise n'ennyiriri. Bw'abadde abuulira, Omusumba Lwanga ategeezezza nga obusambatuko mu ggwanga bwe busaana okulwanyisibwa okwewala ebiyinza okugwawo mu ggwanga. Today in our society, we have social, domestic, as well as political violence. We should all fight against this and promote peace. Ono akubiriza bannabyabufuzi okwogera amazima mu buli bye boogera ssaako okulafuubanira okusonyiwagana. Tulegera okulimba, twogere amazima. To work for justice, bwenkanya, and reconciliation, and to respect, to protect, and help one another as members of one human family. Omusumba Lwanga era akubiriza abakkiriza okwettanira okusaba mu maka gaabwe kibasobozese okwesembereza omutonzi mu bulamu bwabwe. Ensaala nga zikendedde mu maka okuggyako mu abazi wano kaakati. Challenge gye tusaanye okukola tusaanye okwadressinga. Wano ku Lutikko e Lubaga, Ssaabasumba wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga wabadde abuulira asabye bannayuganda okulaba nti buli kintu kyonna kye bakola babe nga bakitambuliza mu nnono oba mu mmoto ya Uganda egamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange. If you are coming to say anything or do anything, ask yourself, am I saying this for God? And if you have still a clean conscience, it will tell you. And if your conscience says yes, go ahead. If it says no, stop it. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo omubadde omulangira David Wasajja eyeesimbyewo okuba Pulezidenti Vanatius Barya wamu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo. Julius Senkandwa, NTV.